gwe kenyini mu bulamu bwe weekolako obulumbaganyi. Innal insana khulqa haluan, washiba Allah agamba nze twatonda omwana Adamu nga mupapi mutiitiizi, buli kamutuukako konna konna ajugumira. Idha massahu sharru jazuan, singa afuna akantu konna akamutuuseeko nga kazibu, mungu alina wakuttemu wanyizeemu wakyusizaamu, omuntu oyo ayugumira akankana nnyo n'abeera nga atya nnyo. Wa idha massahu alkhairu manuan, ate Allah bamuwa akalungi ate akodowala n'afuuka mukodo, omuntu n'atuuka okubeera nga nyini yeekubako enjawulo. Hadithi ya Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yajtami'u shuhhu wal iman, tebisobola kubeera nga byegatta omululu n'obukkiriza mu mutima gw'omuntu lubeerera. Omwana Adamu nyini yeekolako obulumbaganyi, gwe n'obeera mukodo, gwe kenyini weekodowalira n'ofaanana bubi n'otunula bubi, nga nyini owunya bubi, otambula bubi, osula bubi, naye nga ssente Allah azikuwadde. Allah ayagala nnyo idha an'ama, singa abaako gwabawadde ekyengera kyonna Allah n'akuwa ssente, ayara athara ni'matahu alayk, Allah okulabako ekyengera ekyo nga kikulabikako. Allah akuwadde busobozi bugula mmoloka gigule ogivuge, Allah akuwadde busobozi bwambala lugoye lwa bbeeyi lwambale, naye Mungu buli wakuwa ssente n'otunula bulala n'owenera n'onyinyibala n'ofaanana mu nfaanana etali nnungi, munnange Allah batomusiimye kimala. Kyaita okwebaza washiba Allah subhanahu wa ta'ala, swarufuha fima yarda Allah, kwe kubeera nga osasanyiza ekyo Allah kyakuwadde n'okisasanyizamu ebyo Allah byasiima. Labikako bulungi, tofuuka mukodo tuka kwekodowalira naawe. Labikako bulungi famire abike bulungi, labikako bulungi abaana balabike bulungi, labikako bulungi ewaka omukyala alabike bulungi, omukyala omwami alabike bulungi. Allah ojja kubeera omusiimye olw'ebyengira Allah byakuwadde. Tobeera mutiitiizi nnyo, tobeera mukodo nnyo, tobeera mu kubeera nga omutima gukasagwera mu kwekubagiza. Muddu wa Allah. Salaamun alaikum.